sinkanye omulangira Ndawusi radio simbe empologoma ennungi eddembe bannange ono yanyingiza media ono taata wange mu media tata sira taata abantu bagamba nti wawulidde nti bizonto bigenze nti noleeta eddagala lyo sinaleeta ddagala wabula omulangira Ndawusi okimanyi mu biseera by'ebizibu n'abatakwatagana basenga mu lumbe mwesanga mukola ki munyumya kubanga waliyo omufumu ddiiro so bizonto byasibiddwa nga media nange kisobola okuntuukako n'omulala kisobola omuntu ate omulangira Ndawusi nze binsanga nali ngikozeemu ngimanyi it's a team of effort mulina okwegatta mwenna so bw'obanga oli taliiwo owulira nga oliho omwalooni kati manyi Ndawusi era mwenna abali mugule ebyokuzanyisa Ndawusi aliho omwalooni aliwo yekka Ndawusi owulira otya kati ate muneera bwoba olina omuntu akuvuddeko oba ofiiriddwe omuntu obeera mu kiyongo obeerawo siri bulungi toli bulungi kakati nga gwe taata waffe kuba Kidomoole gwamuyingiza media Mbabaali gwamuyingiza Dr. T gwamukwata n'omugamba n'okuzanya tamala emirundi kati nsaba okyaleko mu bakyala baabwe ogenda ogaba katiipu abakyala twabalabe tuli nabo byonna byonna ebigenda mu maaso naye mwatu famire zaabwe ezogamba mutina tubawe tiipu oba ki tebanatusaba ku kintu kyonna tebananakyogerako naye bo banoonya bagala kumanya abaami baliiriddabwa era kyekiddako kibaliko kati tebanatuukako stage twegayidde banne gavumenti temunyiga baana ntula mbegayiridde abantu abalina abakyala munyiga ewalala temunyiga ntula kyokka n'ekyokubiri bwe tuba tukola ebintu ebyo nenya social media Kidomoole bw'aba awandiika ye musajja gwe mmanya tasobola kukola nsobi eyinza musibya bw'aba awandiika akuba n'awumba naye abantu basalamu obuntu ne babutambuza nga babubulandinze ne bufuuka bunene kyokka abantu abasigala mu kintu eki fuligundi tebajja social media tugiyambise bulungi bw'atandika okutema ekigambo Dr. T asibiza banne kirowooze ng'okyogera kuba tuli bantu abaasoma wogenda ku social media oba muntu yasomako tomala googera nembeera gye tulimu yabannaffe tetumanyi kati we bali so kyovala tukuŋŋanywa n'omulangira Ndawusi tulaba update batugambye leero bagenda kujja ku kooti kati tulabe we tutandikira na Alex Muhangi yansindise wano n'omusoga ne Simon Semwogere Empalata tulabe kubanga bakomediani bannaffe ekyokuba Dr. T kyakola nabo tekitegeeza nti tetukolagana kuba wano wenzaaliddwa era wenkulidde so omulangira Ndawusi tuli wano tuli mu kuyiyayiya kati ekyakwogeza biwayogera omulangira kyali kiki wagamba oyo akimulidde abantu ekyo bakigamba bakiwulira mulangira njagala okitangaaze ompe ne ku ssente naye nga tewagwa siyimiridde badenza atukolebetu waliwo okwekaza oli mukwekaza kutya mulangira naye ate nga kitaawo nze kugamba amazima ensolo ekwagala ekubwa kuki kubbwa kakati nze kugamba at least waluzingakokko ku maanyi walina siga okyalina ate ogezaako okugaininga momentum kudda kati wezuula kati wetegeera kakati plan B kati eriki kati n'okweyimirizaawo nganze kyovula okola byokola bino ate abantu bebadde bagamba nti tetukolagana kyewunyisiza kati oli nange ate nebizonto obeera nabyo kyewunyisa so biri birala waliwo obutategeragana obubeerawo bintu byonna gamba kino tuganye okukwatagana tukiveeko tusigaze omukwano n'abali mukundaba mu family gye bava wali entalo naye nanga beesanga ne beebuuza sometimes naye nga waliwo entalo ziri mu family oni asimba eddagala kumalaalo oni akola atya naye social media tugiyambise bulungi abantu bakozesa social media okugaggawala tuleme kweyambisa social media always for abusive language oyinza okuba okwe gavumenti nabagamba nze ekyantandisaawo 7,000 plus move ahead nasooka nengi nga bwolaba ekizimbye omuweesi ku kkuba okulagirirwa omwana bw'abeera wa myezi 2 mu lubuto kiba kisaayisaayi paka lwakula naweza emyezi 9 n'afuluma netumuwa erinnya nti muwala oba mulenzi nze buli lwentunuulira abavubuka bannange nga bali ku social media bawemula ifeelba nga muvubuka kati nga kyebayita celebrity ye muntu asobola okuvaayo n'akola ekintu n'abeera celebrated Ndawusi we celebrate you kubanga amazima gali bwe gati abayimbi bonna okuva ku banene bayise mu ngalo zo ffena tuyise mu ngalo zo so njagala Kafeero nange mbeere comedian ali celebrated
technical education or technical reskilling is the way to push Uganda to the middle income status. Yes. Mumbere eno opposition yafuna muno wa government yafuna. Nze nasomera mu technical. First of all 7,000 plus move ahead eyagala okubeera technical education ambassador. Okuwagazisa abaana okuyingira okusoma ebyaki. Okay. Kati ekiriwo kati kyetugenda okutongoza wiiki eno. Twagala kulumba president Museveni. Kubanga lwaki tumulumba? Nti ye president wa ggwanga alina obuyinza. Ne Bank of Uganda muri muki munsawo ye njagala abaana nakawandika abaana omutwalo gumu kati nga n'ekitundu abeetegefu okujoyininga agriculture bikibi ky'abaana bafiiriddwa emirimu abamu bali bweru abamu baamala okusoma nga baana bato kitegeera kati n'ayingira mu economy nga muto nadda ku social media kyobula kuliko fyumu eyembi kitegeera katwagala abaana badde emyezi 6 bwamala bamuwe toolbox lockdown ibweggwa omwana de yasome mwana ate kyewunsa egundi yo gye wakola eyo nange nagitegeera bubi kati bwoginyoyo nenjirabi nenjitegeera abambalooza agenda kola kisinde biki naye kati mbadde ndudde okufuna naye okinyonyedde bulungi ntegedde njagala amwana bwendaba muzeeyi mu mwezi guno ogw'omunaana gwe tutandika njamuwa abaana omutwalo gwennina ogumu n'ekitundu tuwandiiseyo abaana bali mitwalo 3 n'ekitundu mu mwezi gw'omwenda mu mwezi gw'ekkumi n'ogw'ekkumi n'ogumu tubatwale mu tekiniko 10 bweba abaana emitwalo 5 buli tekiniko efunako abaana ng'ebyebi era omanye nga bwogenda emakerere n'owapulayinga erinnya ne lifuluma nomanyi nti ntandika gwa munaana buli mwana amanyisibwe nti nze bampadde erutunku bampadde embalala bampadde mu masaka buli kali kyo sukulu lockdown bweggwa badeyo problem wavubuka kati abavubuka owa people power ajja owe NRM ajja bwojja okusoma ne tukwambaza saati ye NRM nze kyenfa government tusobola gifuna muki kubanga waliwo aba opposition baffe bo buli kimu government mbi bobo wakanya bukimuli kati omwana n'afiirwa osanga omwana emyaka 19 kubanze YouTube ne Facebook okulaga analytics omwana nti ona akuvumya wa myaka 14 omwana awemula choka is a beautiful girl so ekyo kyetwagala okujjawo n'ekyo twakoze in parliament agenda okumuntalinga technical education so that's 7,000 plus kati omulangira Ndawusi tuzaako omukolo gw'okumpa ssente ng'omuzadde waabwe okulaba ku mwana ensi yankuba ndi mu lockdown weeswaze ensinga ekulaba ogaana okusobola akantu konna Ndawusi oswale kakale ku ssente ekintu ekyogere ekyampaye ku ssente byenakuwa ne bino byokola abantu okutegeera kati nze nkubanja swala mu bantu nga tompadde nsasule masengere badde nsaba tompa ssente wabala nsabire empangale ku nsiko kyekyoka kyenjagala Ndawusi wangaala kamala okusaba ayi Katonda nsabidde omulangira Ndawusi omukisa omunene muwa abaana bangi era kyompadde ate omuganda abali lwenza